Semaka Charles Kisekatagejo emyaka na mwenda yagambibwa okuttibwa mukyala we Alice Mbolanyi wano baagattibwa mu bufumbo obutukuvu mu mwaka gwa 2021. Kigambibwa nti abafumbo bano abadde n'abaana 5 baludde nga beerumaaluma mu maka gaabwe agasangibwa ku kyalo Kitebe Namaliga mu luka gw'Esseeta Nazigo mu Ggomola Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono, era nga kigambibwa nti omukazi abadde yeekobana n'abaana be ne bakakkana ku bba ne bawutula nga bakuba ekyokuttale. Yesimule nyumba. Kyokka abamu ku booluganda lw'omugenzi boogedde lwe basemba okumulaba era baludde nga bamunoonya. Ekiro ekikeesa olwa Mande wiiki ewedde era kiteeberezebwa okuba nti amaze wiiki nnamba. Kigambibwa nti Namwandu Mbolanyi ng'alina abaana be okuli emyaka 18 ayitibwa Carol Nakalema n'abalala batta omugenzi omulambo ne baguteeka mu kakutiya ne baguteeka ku pikipiki yagusuula mu kinnya nga gwalabiddwa omulala eyabadde alunda ente eyatemezza ku bantu okuli ne poliisi. Bo bennyini bamaze okukwatibwa bategenza ku poliisi nti bamukuba ne bamala ne bamutuga. Bamala okumutuga ne bagamba Namwandu omukyala nannyini mwami oyo nti ono awedde. Bino byonna babyogeredde mu kuziika Ssemakono nga abooluganda lwe okuli Edward Kayondo Sserwadda ne nnyina Lidivina Nabatanzi baliko batotoledde omusasi waffe. Ekyamazima nti omuntu yattiddwa ba muntu okuli maama n'abaana. Babadde bamukuba n'abaana butuuka ekiro ne bakuba emirundi egitali ebiri okutuusa bamukubye abakulembeze abalala okubadde kansala Betty Mwesigwa boogedde ebyabaddewo nga bazudde omulambo gwa Kiseka. Kati omulenzi omu natugamba nze ne Kiberufa abatta waffe nti ye kati ne tubakwata. Nanyoleddwa nnyo nga nze omukulembeze nga natuukako wano mu maka ne njogerako n'omukyala naye n'atafaayo kulya bigambo byayogeddeko naye. Gavumenti ensonga egiyisa wakati abantu bano basalirwe era basibibwe baleme okuba nga badda mu bantu. Kyokka waliwo ebbojje ly'emyaka 6 ery'abafumbo bano erirekeddwawo Tayo oluvannyuma lw'okuba nti kitaawe waaliyo yattiddwa ate nga ne nnyina waaliyo ssaako ne baganda be bali mu kkomera ku bigambibwa nti beekobana okutta omugenzi. Specioza Nalumu omusomesa wa katikisimu nga yabadde atwala abafumbo bano n'omusumba abalokole John Wabwire bavumirira ettemu lino. Omuzadde w'abatisi twala obuvunaanyizibwa erinnya lya Yesu era nsaba Mukama yennyini ampanirire Gloria nsobola okumulabirira ne bonna bannange tuwagala okukyala. Henry Ndawulo emyaka 23 nga mutabani w'abafumbo bano omukulu yeewuunyizza nnyina ne batoobe engeri gye basseemu kitaabwe ne kye baali bamulanga. Neewuunyisizza ekyokunkubiriseemu nga ndi ku mulimu kitaawo maama we yamusa ekintu ekisaawundinga okuba nti tuswaza ekikuba ekisiraani. Osi wa Sseeta Nazigo nga Joseph Eyoku ayogedde eri abakungubazi n'avumirira ettemu eryakoleddwa omukyala n'abaana be ate ne yeebaza abo abakubye essimu okutegeeza poliisi. Kyokka ne yeewuunya nti mu kuggyayo omulambo gwa Kiseka mu kinnya ku lusozi n'abatemu bennyini baaliwo. Njagala kulabula abasajja kiseera atuuse abasajja naye batanze kunoba. Abafumbo bano badde n'abaana 5 okuli Henry Ndawulo emyaka 23, Kelia Nasunu emyaka 21, Carol Nakalema emyaka 18, Edwin Mukisa emyaka 16, ssaako ne Mirembe Gloria emyaka 6. Ono yeetaaga obuyambi. Oluvannyuma omubiri gwa Kiseka gugalamiziddwa mu nnyumba ye y'olubeerera. Omwogezi wa poliisi mu kampala Emirano Rachel Kawala ayogedde ku ttemu lino. Omu ku baana b'omugenzi ono mbu yatwala boyfriend oba agambibwa okuba nti mulenzi we okusaba taata nti bagere mu bufumbo. Taata n'agaana era ekyaviirako okulwanagana. Abo batuusa yakusakidde eggulire ku Lwabukedde TV.